njagala bebaza naddala baganda bange aba Freedom Properties mwebali kuwuliriza, Ham Connect mwebali kuwuliriza, Shihan Standard Day and Boarding Primary School bali Bilwa Zone awo Erubaga mwebali kuwuliriza, n'aba Century Property Real Estates mwebali kuwuliriza. Muleete obulango ako ke kasemba obadde obayita olwo obadde obayita era please mujje tukole business. Record radio weeri tuli mabega wa CPS ku Georgian Street opposite URSB church bagita Universal Church. Era botuuka awo nobagangenda ku record buza manager Jamaru marketing ate ntegeerawo nnyo. Leeta obulango tulange muganda wange ne woba sikumenye kubanga agisema kuna kutumiddeko wa Hill Water njagala kalango manye ebintu ebimu kati omwaka guno mupya nkuba nanga akanga kayiseewo taata neyanziza nnyo njabbaga akalango kange kali nti tofuna buzibu bwonna ng'oli mu area eya Jinja Road n'ogamba kaneeyongereyo nja kugenda ewalala jangu ku Jinja Road tujja kukolako nga bwe kyetaagisa. Okayisizaawo Record Radio afande ebibuuzo bingi bizzeemuko wano eno bingi mu butuufu bitandise okujja naye waliwo kitusembeddeko kye mbadde ŋŋendako nde sinkikubuuzizza okukiddamu kwendi pikipiki n'emmotoka ebiwangaalira ku zi police stations ez'enjawulo. Tetwogera leero ekyo toyogera ku Jinja Road Division, twogera countrywide eggwanga lyonna. Kiki ekireeta ekyo? Bannaabwe abalina obwannannyini tebaliiwo, baafa, oba poliisi mmwe mulemesa okubeera nga zibeerawo. Tuyanzege tusaba okutegeeza eggwanga oba abantu bonna abatuwuliriza nti ebidduka bino bye tukwata olw'emisango egy'enjawulo ku police stations ez'enjawulo ne bibeera nga bimazeewo olunaku lumu olwokubiri n'olwokusatu kati gwesobola oteekawo olw'omanyi kweyongera ku ezo kisinziira ku nsonga emu oba bbiri nga mu ezo mwe muli okubanga 1 zibeerawo nga bizibiti tusooke tuvalidatinge lwaki zibeerawo. Oli ayinza okugamba nti zibeerawo nga tezirina kubeerawo nawo kangezese zibeerawo nga zirina okubeerawo zitalina kubeerawo tezibeerawo either obwadde otambula n'ofuna obuzibu nga tosobola tambuza motoka eyo n'ogamba nkooye emmotoka erina okugenda ku poliisi n'ogitwala safe custody bajjaniriza era bagipaakingi bulungi bagikuume mulimu gwabwe oba mulimu gwaffe ekyokomewo ginone oba emmotoka bagikutte ng'erina ebibuuzo nnyiniyo oba okubaawo kwayo kwetaagisa omusirikale okutegeera kunyonyola oli alina okwebuuza oba systems nga bw'omanyi emirimu gya poliisi oba ekoze akabenje ngaako. Tubagamba abantu baffe nti bwebeera ku poliisi kiba kizibiti emmotoka oba piki ekidduka singa kiba ku poliisi ng'ogyeko oli yaleese n'aterekawo anti yes nti bino bisigadde kibeera kizibiti. Nsookedde ku kya for example ekyakabenje nti bw'ofunye akabenje anti batubuuza lwaki emmotoka yange mugitwala ku poliisi siina agenda ku poliisi kati ngezaako omuddamu n'oyo nga mpitira mu kino ky'obuuzizza lwaki oluusi ebeera ku poliisi nti bw'ofuna akabenje kitukakatako ffe nga poliisi enoonyereza naddala akabenje ngaako akaba kabaddewo tulina obubenje bwa bika 2 3 waliwo minor accidents nti emmotoka zeetomedde naye ne zeekolobola nga bwe tugamba oba bagitomedde ne bagyasa etaala oba bagitomedde neggwawo eri bubi nnyo naye teri bulamu bukosebwa esigala eri minor with severe serious damages. Waliwo endala gye tubeeramu oluusi n'osanga nga emmotoka terina na buzibu akantu katono nnyo naye omuntu afudde naye nga tanaba kufa oluusi akoze eki amenyesemenyese oba akosebwa
kati nga kyetaagisa omusawo okwekebejja akosebwa atya kati emmoloka naye bange eri ku poliisi oba oluusi naye yonoonese n'omuntu n'alumizibwa ennyo kati nga eri ku poliisi tusobole okwekebejja ensonga eyo oba etomedde emmoloka neerooneka oba teenoonese naye omuntu agikonyeeko oluusi muntu mutono nnyo naye agyekonyeeko oluusi n'afa era ebeera ku poliisi naye jjukira eyo fatto era ebadde serious ey'obulamu kubanga akosebwa naye nga mulamu endala afudde bagita fatto accident zesatu kati nti kimu ku ebyo ebika ebeera ku poliisi kwotera n'okuba nga obadde ovuga ekidduka kyo naye nga tolina kivuga ku luguudo woli irigale era bakikwata ne bakipaakinga ne bagamba tusooke twekebejje omuntu ono abadde akivuga oba ekidduka kino kisaanidde okubeera ku kkubo ne basooka bakipaakinga ku poliisi kyengambidde nti kiba kizibiti validating why kibeerawo kati nawe bwe kibeerawo lwaki kisigalawo oluusi ne kimala ebbanga kutuuka okwemulugunya kansooke ne piki ogenda n'okwatta piki mu kikwekweto nga bwe osoose okubuuza nti obusajja buba bukambwe anti buli babeera ku kkubo okutereeza bagamba mukambwe kati bw'obeera ku kkubo n'okwata owa booda ono oluusi talina permit talina helmet talina third party talina kintu kyonna oba emmoloka piki eri mu mbeera mbi eyinza omuviirako okufa oba eyinza obwatuka omupiira nalikokko nali Kasese nenyimiriza emmotoka yali trailer bwe njiyimiriza ng'ezimbye omupiira nemugjawo nemuga sooka ojje nenjimulaga ne twemulwamu katono nga ngamba emmoloka eno eri risike twabeera dakiika zaali ntono nnyo nebwatuka omupiira njugira trailer yali nene n'essebo yenyenya ne ngamba mukama kati singa oli abaddewo anti mukama katambula nnyo ennaku zino ne ngamba singa omuntu abadde kumpi yalikoze atya oluusi omupiira ogwo ne gubwatuka ng'omuntu omulala ng'abadde atambula bwe gubwatuka ng'oli abadde atambula ejja kwenyeenya jjukira ali ku supiida ayinza oviirako ng'agudde bw'etambula bw'eba ebadde etambula ng'eri for example mu jaamu ne gubwatuka ebirawule by'ono neighbor olw'eyo pressure biri wansi mulimu abantu abalina obulwadde bwabwe oluusi alina pressure n'ebirala byeyagala okunenya oba oluusi alinamu omulwadde gwaddusa mu ddwaliro kusuubiza ajja kufa kati what is the cause gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Neyanzegera okunzikiriza omalayo point eno eyamba abantu okutegeera lwaki ng'ekibuuzo ekyo oluusi tebafuna answer ngati nga ngezaako bbawo answer esooka bw'ogattako ey'okubiri kikyatuyamba ofuna solution nga ziri bbiri. Now mbadde nkyakuleeta mpola mpola nti ebiseera ebisinga oluusi kiva ku tusoose kuvalidatinga okuba nti piki erina okubeerako oba emmotoka ng'erina okubaako nga kwotadde n'ez'ebitongole ebirala poliisi okubeera nga erina ebidduka ebyo ku stations tekitegeeza nno nti bya traffic naye oli buli bwalaba ekidduka akitwala direct mu traffic. Naye tulina ebidduka ebimu ng'osanga baabibbiramu ebiri ku poliisi biri ku poliisi naye baabibbiramu nga bitwala COC traffic essaawa eyo ng'akulira okunoonyereza okwo oluusi OC CID biri wansi wa CID nere bipaakinze ku poliisi buli bw'obiraba ogamba omusajja azikutte zonna zivundidde ne wano no
Emotoka eyo for example bagitiramu omuntu, emotoka eyo eriko ensonga oluusi bagikaanira omusajja yafa, bwafa ab'ekika ne baagala ogirwanira, buli omu agamba yange, ne baagala kwegamba bakuyita kola batya kati gwe okitegedde ne babanga bagirwanira kati afatte ffe engeri tukulembera okukuuma obutebenkevu mu ggwanga tujja oluusi okwesanga ng'emmotoka ng'eyo ezze ku neutral ground gite poliisi okubanga tusobola okutereeza ensonga eyo. Kati tugiyita ya traffic. Oluusi osanga ng'eyo tulina information nti eyo mmotoka egenda kutta muntu tenaba mutta naye tufunye information. Olutuuseewo nga tugenda bakwata oluusi CI crime intelligence etuuse ababaddemu ne badduka kati ne bagireeta ku poliisi naye nga CI akyagigoberera naye g'ojja giraba olowooza oluusi nti ya poliisi. Kati ate ejjukira piki zino bazitambulizaako nnyo oluusi obumenyi bw'amateeka zikola ebikolobero bya njawulo nti piki ezo n'emmotoka. So n'olwekyo bw'ozisanga ku poliisi wali badde ng'oli mwembefu nnyo n'obuuza eno egwa mu tuluba ki kikusobozesa okumanya obuuze ekibuuzo ekiddako ng'osoose kumanya. Kati now bwe tuzikwata nzirayo anti ku traffic bwe tuzikwata mu bikwekweto nti abadde talina bisaanizo ogitwala ku poliisi mukute piki 3 mukute piki 10 bwe muzitute ku poliisi oba okyali awo eno batirako omuntu eno kati ng'eye crossing egenda mu CID ogenda okulaba mu CCTV camera bwe twali twaginoonye netubula ne tugikwatidde mu gundi mu operation kumbe baginoonya eri mu system baginoonya batirako omuntu n'ogamba kale tewali tabbu katuyinda agigoberera ate ng'ani agenda okujja bagireseewo katugiwaani tetulina gwe tugenda ogiwa kozi fe tugikutte oli bwe tumukutte ne yeemulula tuba mu kikwekweto tufe tulowooza tukutte omuntu avuze obubi kati nga tekyetaagisa kukwata nnyo ku musipi. Kati bwe tumaze ogikwata ne tugiteeka ku breakdown esobole otuuka ku station tusobole okwesootinga ani mulinda ajja tasobola kujja kumbe amaze ogitirako omuntu esheema naye agireese wano mu kiseka ne basooka bakyusaamu ebitontone bye bakyuse number plate si yooko chassis number si yooko terina oluusi na number plate naye yadde yavuze bubijjukira awo ewandegeya awo Jinja Road ku traffic lights ne tugikwata oba Kampala Road. Kati bwe tutudde ku station emu ku ezo oba endala gwe gyojjukira ekuli okumpi teri agigoberera kozi ya bubbi nemalawo omwaka ogusooka. Lwaki temalawo omwaka ogwokubiri? Lwaki gwe nga gwe atanaba kuwuliriza rediyo eno tusobole okubuulira? Lwaki teweebuuza lwaki tuziremera ng'oluusi oyinza okulowooza nti piki ezo tuziinamu interest naye nga tukyabalinze? Oluusi tugenda ne tusaba URA esobole otulambulula epiki eyo yaani kisobozesa omugobera tumukubira essimu ogenda okubira omuntu oluusi ng'ebbanga litambudde tomanya eddakiika mmeka ezibadde zimaze okugenda tulyoke tutuuke ku leve eyo kozi tusoose kwabo ababaddewo abamangu piki yange tubawadde tiketi bagenze tubawadde tiketi ne bagenda kati ono oluusi tulina ebintu bingi ebyokukola anti babaddewo nga bazigobere tunaasooka eyo kweri nga waliwo ababaddewo nga bagoberera nga basasula bagenda jukira zibadde 10 kati nga kugenda kusigalako 5 abo nga basembayo. So nkugereza kati nkuwa time engeri lwaki ejja nemala omwezi kozi wiiki esooka n'eyokubiri tubadde tukola kwabo abalina ebisaanizo abazigoberera baali babirekewo waka ne batusuubiza nti babireeta n'oluusi ffe genza omala omwezi ogwokubiri ogwokusatu nga tulowooza naye ajja kujja ng'oli eyasooka okumala wiiki 2 namala najja tumulinze tugenza okugenda mu URA okwekebeja nti piki eno kumbe kyembadde ngenda okuwugirira naye ng'ebbanga limaze okugenda kati gwe oli tunenya lwaki piki eri ku poliisi. Tukolere wamu now nzija nti tugenza omukubire n'agamba piki eyo baagibba ate baagibba batirako n'omuntu. Mugenze mu URA tugenze mu URA ne tusaba ne batugamba logubuku yasembayo okubeera mu mannya goono tumukubira atugamba piki eyo nze nali nagitunda kumbe gwe yagitunda naye yagiwa omuntu omulala kati ate ne bagitirako omuntu oluusi nennyiniyo bamuttirako bwe bamutta n'ebiwandiiko oluusi byali waliwo be batta nga bava gigula saawa eyo n'ebiwandiiko nga babiina
ne bamusuulayo gye babasuula mumanyiyo oyina akabiri akali awo akasuku oba mwina amazzi agali okumpi awo mulabye poliisi engejja abantu mu mazzi oluusi teralina biwandiiko kati mu prosesi y'okwagala katugamba kale nyiniyo omutuufu kusinziira ku biwandiiko tesajjuwa muntu nga tetumukakasizza tumala kakasa bwannannyini kati mu prosesi eyo y'okwagala okukakasa muntu ki kakasa nti ye kusinziira ku biwandiiko ate nga waali jjukira yali nyiniyo nga ebiwandiiko abiyina ye baamutta ate baamutta n'ebiwandiiko byaliko oluusi baamubba nga balowooza alina ssente mu bbaaga n'ebintu ne babitwalirako ne bamutta ebintu ne babibba yalina obusente maybe ne babisuula enkuba n'ebikuba oba ne bigenda mu mazzi noonya awantu wonna wosobola obiteeka nti byabula kati ffe twagala kakasa ani nyini piki eno kuzi twagikwata n'omubbi n'adduka eyali nyiniyo bwe baali bagibbako taliiwo kitwala bbanga kyova ozisanga ku poliisi nga weziri 1 2 3 4 nga tezirina asobola ozigoberera nga akakasa bwannannyini oluusi tuzikwata oba wakamala ozikwata nyiniyo n'agamba afande munyambye piki eno bagibba last week ebiwandiiko nze mbiina nzuuno kati kino kituleetera okubanga tujja kulemerako okwagala okukakasa nyiniyo y'abajja ogijjawo kati gwaba nenze njivuga looni leeta ebiwandiiko ng'abiina bw'omubuuza ogwokubiri tadda bw'omubuuza ogusooka ng'alina gw'asindisa oluusi bulooka n'agoberera bamuga agenda oleeta ebiwandiiko tuffe tujja gikola anti tuli innocent tetumanyi nti eno piki baagibba tadda sebo gwe osi traffic ejinja road awo okolawo ki ng'okyalinze nyini motoka oba nyini kidduka akikakase nti kike okimuwe kusinziira amateeka bwe gagamba anti ffe bye tukola tebiva mu bayibuli biva mu constitution biba birambulukufu bulungi nnyo bitugaidinga kyova olaba bwe nkola ekintu kyokola oba olina okukikola kiri mu mateeka kiwandiike tulina incidents ezimu seemu sibiri sisatu oba wakamala oggiwa omuntu ng'olowooza oli yakubidde ekkasimu anti gamba n'ogu nayo gyerabire nti teweerabira nti gyeri waliwo muganda wange baamukutte awo ku Jinja Road munyambire omumpeere kapiki n'okamuwa olumala okamuwa oluusi omuwadde tiketi olumala okamuwa nyini motoka naye nyini motoka nyini piki naye yategedde nti eri ku Jinja Road ajja n'ebiwandiiko ebiwandiiko byange bibino ate piki yange bangamba mwagikwatako olwo kebeera mu kitabo mwana gwo kebere olabe piki mweri ani yagitwala ate ngaani wagiwa mubbi afande engeri gye kiri nti mwagikwata ng'eri wano nze njagala piki yange anti atandika mpola mpola dakiika 2 okwata mu nsawo zo mugamba sente z'ekikazi opposite sente y'ekikazi ki sente ya kisajja kale n'otoola ku ezo n'ogula piki kati osobola ogigula leero n'ogigula n'enkya enkya lwaki mba siremerako ne ŋŋamba njagala okakase nyiniyo y'aba agitwala kati lwaki tajja kulwawo nga gw'okyetereeza anti oluusi wagiwa olina piki 10 baakuteko piki emu olaba sente zijja ogenda okulaba mwezi oguwedde sente zajja nyingi kati guno nga kiki ekizibu otandika ozinoonya piki emu ku ezo ziriwo anti oli yagisuula teyakugamba akyagezaako okwetetenkanya anoonye engeri gy'asobola ogijjayo kozi gwe alina ebiwandiiko anti era tugamba omwezi gumaze okuggwawo gwe kibuuzo kikiri nti lwaki zirwa ku poliisi kati mbuulira lwaki terwa ku poliisi anti nyiniyo gwe bataagamba akyetereeza ye ali mamwanyi akyagala asooka amaliriza sizoni alyoka ayetereeza ajje e Kampala ogobera piki eyo ate ajja gisangawa ku poliisi kumala bbanga ki kati awe wali ekibuuzo kumala bbanga ki era ebbanga eryo lyeba emaze ng'oli akyetereeza ne bamukubira jangu ono ne piki yo agamba nze ntya Kampala anti wakanungu piki mwagikwatidde nateete oba eri bagikwatidde Entebbe so zezimu eziri awo ku poliisi ndigezaako okuddamu ekibuuzo ekyo lwaki piki zibeera nga ziri nyingi zirwawo ku poliisi so n'olwekyo mutuyambe mututegeere nga bwe tubategeera kyova olaba mujja afande nina obuzibu mbadde ntwala mulwadde nyambo ndeke ne tukuleka anti tuli bantu tuva mu mmwe era gye tudda tukimanyi bulungi nnyo emyaka gyange bwe gimala okuggwawo bwe giti twi uniform nga ngizzaayo omulala ajje naye asobole anti nze amutwira Alex
nga nkoma mu original CCASP Amutwira Alex anti olonga bemba nkyakina nga kuliko kali retired nga tukuma mu kyalo so tukimanyi nti tujja kudda mutubuuza tuli bana Uganda bagambyeko nti omuntu akola wano ku poliisi ye Uganda kubaamu omuntu ave Kenya answer no poliisi ya wano ebamu bana Uganda. Tuyanzenge ku 97.7 Record FM tusabula hits Ndina Fund Alex Division Traffic Officer Jinja Road musajja agezezaako tusomesa n'ebyaddala okumanya nkomawo n'amasimu ne message ezenjawulo afande before ojja kutunyonyola ku kintu kya permit lwaki musaba nnyo permit nga omuntu ayinza ogaa nti sebo era mu butuufu buli musirikale asooso yimirize emmotoka asooka kusaba ki driving permit then awo wennyini bwe tukomawo njagala bannayuganda osooka otubuulire munange nga mwendi buzibu ki obw'okubeera nga permit yange eri ku ssimu nga sigikuwadde naye n'olaba permit namba awo waliwo obuzibu oba tukikola mu butamanya oba tulina kutambula na photocopy. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, bakirina, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75938386 ne noti 75559593. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Tusooke tuddeyo ddala wali wennyini abaana abadda ku ssomero newankubadde obaoli awo abantu obubenje okubeera nga bungi nnyo ebeera kugamba nteekateeka zammwe nti muba mu bulamu amaanyi bamaani pawa temuyina waliwo abantu bootuuka nga ogamba wano avuze sipiidi eno wano wonna tewali musirikale ono ayisa bw'ati wano wonna tewali musirikale lumu mbanyumyanyumyamukaawo manyi bangali ennyo mu baganda bange abo bodaboda abodaboda abo okimanyi tebeeyagala na takisi ewa boda yampa ensonga egamba olaba abatakisi abo muganda wange abatakisi abo bwakukoona ababodaboda poliisi tetwagala obalaba abatakisi abo era bagenda ku poliisi bodaboda ne takisi tebalina engeri gye beesikanganamu omuguwa naye mmwe musinga mbu kwagala nnyo sayidi yaki ya takisi ne bagana naye ate bali bo balina kuba nyoto agamba wa balimba afande abaana ba bodaboda in fact awo tuba tutandikira obubenje bwa bodaboda buva ku ki tweyanzege omulundi omulala era nga tweyongera okuwaŋŋana amagezi oba ne information ku butya bwe tusobola oluusi okwewala ebintu ebimu ebituleetera okuba nga tutuuka okuviibwako abantu baffe oba okukaaba ate ng'obudde tebaali badde tebunaba kutuuka nga kwe kufa okwamangu mangu giyite accident. Ensonga ya accident okubanga ebaawo naddala mu makati ga bodaboda nebanga ye percentage kyasinze okubanga nyingi naddala ku makubo gaffe buli wabeerawo akabenje ku bubenje 10 osanga nga 7 bonna bulimu akakwate n'omuntu wa bodaboda kati kosinzidde ndowooza okumbuuza nga bungi kiviira ku ki abantu 10 osanga nga 70% okay. Bodaboda is involved. Then obubenje buno obulala nga butwala 30%. Obulala butali mu boda. Kiziba boda bwe basinga. So kituufu nti bwe basinga. Tujje tubeere kati batubeera Jinja Road yawo waliwo ebiseera bituuka noba ng'olina jam. N'osalako n'ogamba emmotoka zino zirina okubeera regulated. Kati n'osalako
endala zisobole okusooka otambula omala wabeewo endala. Engeri gye tubadde mu road construction ebbanga lino bukyanzijja tubadde mu road construction ate era zigenda zikendera bukende zine zikyaliwo ate era zivaayo zijja eno mu Kampala tusobole okugaziya amakubo tusobole okubanga at least tunoonye olwo tunoonye engeri gye tukendeezaamu obubenje. Naye kati mu process eyo ey'okwetegekera okubanga tujja kituukako nga bwe tukyagala osanga nga owa booda bw'osalako akulaga nti ye tebamusalirako owa booda bw'oyimirira n'ogamba katugane tulina kawa wano tusookere wano ku bitaala nti eno CBD tugamba Kampala eri kumpi ne CBD sorry nti bw'oyimirira n'ogamba ku Lugogo traffic lights Emotoka ozisazeeko tulina baganda baffe bano wabaawo kajaamu katulina baganda baffe bano abava ewankoko American stores tuka ewankoko balina okujja kujoininga Jinja Road kibaviireko okubanga intention yaabwe egenda nakawa nenga sinziddawo ewankoko akutuddeko kati bajja n'atuuka awo yali badde alina okwambuka Jinja Road nga ku police asobole ofuna waakyukira adde ate era nakawa jukira waliwo jam seera bya jam nkusuubiza wa booda ajja kukulaga nti ye ebimukwata ebitaala tebisobola mukwata ate era jamu talina mukwata ajja kufuna engeri gy'alina otambulamu avuga wanwe jukira we tubadde tukosazeeko oluusi Emotoka eziva nakawa ziri ku ndiima siba kyogera ziri ku speed eyaddala eyawaggulu mbadde njagadde kulemera mu Luganda so kati zidduka nnyo edduka eri ku speed kandi bagitadde tesuubira muntu yenna okubanga avaawa mu direction ya one way naye waliwo n'omuganda wange yajja kukulaga nti ali ku one way era watuuka ku bitaala awo ng'alaba oluusi ezaakavaako zigenda nga ku Wooma Showgrounds zeeyongere ku bitaala bya nakawa ajja kukulaga nti era awaawo ayagala kuyisaawo mu one way olaba risk eyo zivudde eri nga ku supia bazikirya alinze zidduka zirumba kibuga kati gwe wa booda oŋŋamba nti oyagala kuyita mu one way owa booda okimanyi bwe bakonnako akatono okuba kuyita kutalantuka atalantuka agweri asoosaawo mutwe oba zirimu muzitadde anti tuzitadde ekirala zirina right of way if I may use that word naye owa booda akulaga nti ali mu wrong lane ali mu ludda olukyamu kyokka zo tezimusuubira kubanga waali bw'abanga akyagezaako okunoonya engeri gy'alina okuyisa amukoonyeeko oluusi katono n'agezaako okwagala omwewala agudde bw'agudde asoosezaawo mutwe ku mutwe tekuli helmet abadde yaligizeemu oluusi mpola ayambadde engato ze za nigiina bw'aluzinga control zezisooka ovaamu ebigere nebisookera wansi oluusi balinnya ku ebyo tayambadde safety shoes nkusuubizire amagumba bajja gagatta oba oluusi okugulu bakusaleko oluusi awunzike nga aluzinze obulamu ondaba bwe bijja kati n'olwekyo nti engeri gye tuvugamu engeri gye tukozesamu enguudo zituwa chance okubanga zeeyongera chance embi ate ez'okubanga zireetera obubenje oluusi omusanga nga talina expertise ali ku kkubo yali muganda wange ali eyo nange njiribira wano mu Kampala embeera egaanya nemeddeko aŋŋamba njagala nange kola ki kugendako mu Kampala kufuna engeri gye teyasoma for example ebyokusoma byagaana olw'oluusi ssente oba binyonyole kusinziira ggwe nga bw'obimanyi gwawuliriza oli agambye nze engeri gye nina amagulu n'emikono sobola okuyiga Oluganda nange ntambuza omuntu omujja wano omutwala eno piki oluusi atunze ku kintu oba basonze ekika ne bamufunirayo piki ya loona anti gye ziri nnyingi ozimanya sasulako obusente butono ne batandika n'afuna piki taayagala kusooka kuyiga agenda kozesa atya piki eyo kasita yalabako muganda we oba yalabako neighbor we
ng'avuga piki. Ekyo nakyo kiyinza okuba ekimu ku bireetera obubenje. Ate alina expertise. Is an inconvenience on the road. He is not supposed to be on the road because he doesn't know how to use that motorcycle. Omubuuza obadde olina kuvugira kyova olaba buli kiseera owa boda ye aba mutuufu. Wali olabeko wa boda nga mukyamu. Oyo gwe nja olaba enkya nga nzizeeyo. Naye ebiseera ebisinga ye aba mutuufu kusinziira ye nga bw'alowooza. So singa amateeka ge gagamba. Olwaki tagamanyi. Singa abadde agamanyi yalisobodde okwawula no ndi mukyamu ne baba nga ali muwano we bamutomera kusuubiza ateekawo embeera ate ne muganda we ono abadde ku piki naye jjukira anti muganda we nga bwe nasoose okumunyonyola ayimirira waawo kyova olaba batwalira amateeka mu ngalo kati bagenze ne baleetamu embeera nti oluusi akabenje kabaawo omuntu atomedde yayagadde oyimirira naye tayagala ayimirira anti agamba bw'oba boda bajja kwokya emmotoka yange nadduka ayagala adduke jjukira musango okubeera ng'olinva obudde mu kabenje n'otayimirira nota reporting oluusi ku poliisi ekuli okumpi kusinziira akabenje we kabadde musango naye nga te ekiguleeta olwa boda otwalira amateeka mu ngalo bajja mukaka yadde ye mukyamu naye abalala alina mikwano gye balinga nswa bazitankuyege bakolera wamu bajja kukaka paka onzike ng'oyagala sasula ate nga olaba siggwa alina osasula kati kyakola oluusi n'okutwalira amateeka mu ngalo oluusi babibba abamu mwemanyi ababoda mwemanyi bampuliriza nti tongambye nti be basinga okutuwuliriza mwebale tuwuliriza ekyo kyekisooka ekyokubiri muyiga okumanya amazima kati gendiku mwali mututte obudde ng'ekitongole eky'ebidduka ne musomesa baganda bafaabo ababodaboda ngeri ki gye bayinza okubeera nga beeyisaamu ku luguudo mutwala obudde obwo waliwo agamba nti oyo wasuubidde ajja kubuuza kati alikola ki tuli kubasomesa era kyovola nasoose basiima tulina program gye tuyita community sensitization oba community policing nti tutwala poliisi wawuli tekyali poliisi yakubeera ku station tuvaamu ne tubayita mu meetings gye bawangaalira kuyitira mu baliidaazi baabwe muno mu Kampala tulina systems balina abakulembeze baabwe ne ku stages balina abakulembeze baabwe nakawa mukimanyi mulina abakulembeze banjawulo saagala mmenyamu ntandikewo bakawaawo banno mbalamusiza abawulidde mwe abeetegedde now tubayita mu misomo tusobole obbasomesa mu kubasomesa basobole okubuuza mu kubuuza sobola obbaddamu bategeere olwo tukola ki kyombuuzizza tukikola ne tuvaako ne tugamba yadde Sunday ng'eno sijja kusigala waka oluusi ndabire omwana nja kgenda ku radio ng'eno nsobole obuulira abantu oluusi ekintu ekisobola obbayamba okubanga bategeera kisobozesa okwewala oluusi obubenje ng'obwo kyetuli okukola ne saa yakakati neyanziza oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola oda yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28 55 25 oba noti 772 34 43 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sawuna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home.